Hello everyone, welcome on my YouTube channel Shida Cruz Ngabuli Joe. Lelo we are here at NLTV Tulinda presidential debate. It's gonna be fire. Don't go away. Welcome on my YouTube channel Shida Cruz. In Dubai, Canada, wherever you are very, very much welcome. And I am so privileged to be your host today on NLTV. And my name is Marcy Gandhi. And today we are having our first debate in Turkey. Our first presidential debate in Turkey. As we promised you, viewers wherever you are in Turkey, we are going to be going on with our debate. So I would love to welcome our moderators. Kindly welcome with me Abaho Simon. Amanya nzeri kwa Frederick, ziwa nga panelist, tugasimbaga nini ba aspirants, bali nsaba tukwatagane, ya, dole mayungi. Bakama bange, nsanyuse okubalaba, abantu bano ababegesa amaaso, bandi banga tebamanyi, ngenda kuba wakadde bambi mubuuze, oboteese, naye dakiika ng'emujja. Okay. Bakama bange, abali wano nsanyuse okubalaba, ba candidate bafa abalungi. Now before nga tunatandika ngenda kubasaba tugenda kukozesa omuzindalogo omuomu tweyanjula amanya. Ndi Hussein amanya ngera nze Hussein Hassan Semyalo omusajja yeddira abasimba Kabirongo ngava mu district ey'Erwengo. Nakamala Taki emyaka kati tambuza gwa 8 ndi Taki wano. So kitegeeza experience na mu bintu ebimu ngera nze mu bagamba nti obudde buno neogera ku makya mu visa ya Amerika nga yabwere twena gyondwala okujjako wano ng'akyali wano Taki. Nze Kisige Martini mwidukulu wa Kyabazinga gavana gy'obwokubiri oba obwokuna nga mbeera Kaalo Amatendo Medani. Jenviridde okujja nate nga simbagana ne baganda bange bakazi twawule nga bw'oba okirowooza saba nyeweyenza abamberomusa Anzabaiti, tabani wa waziri muzukuru wasiza kubwawo muzukuru wa nsimbi. Nsima mulera walusembe akalambire ku Bank of Uganda. Ngasapya w'ekibugu nga wano etake mbeera akisalani. Kale, tweyanzege ndowooza abakulu abo mubalabye era mumanyi mikwano gyaffe baganda baffe abali online tubaniriza omukulu gwaffe ogwokubiri mwe bali kubanga mutulaba gye musinzidde okubanga mulaba NLTV we are live mu kibuga Istanbul. Baganda baffe bakandidati baffe beyanjudde era amannya mugategedde geego. Now tugenda kusoma amateeka agafuga debate eno Rashida Cruz agenda gatuyitiramu. Nsaba bambi ogawulirize bulungi oleme kugwa mulimu. So mbadde nsaba tuwulirizeeko kubanga ngenda kusoma mu nnimi bbiri zikirizibwa Oluzungu n'Oluganda. Era nsaba buli omu ateekeyo omwoyo osobole okubeera ng'otegeera kye ngenda okusoma. Etteeka erisooka, it is important for you to follow and observe rules of this debate. Oli wa ddembe okuwuliriza era obeere nga ogoberera amateeka agatufuga mu debate eno. We are here to sell your mission all agenda. Tuzze wano bakama baffe mututunze manifesto yammwe mugitunnyonnyole era tuginnyonnyoke. Mwebale nnyo mwebalire ddala bakandidati baffe abalungi. Tuli basanyufu olw'ebyo bye muzzeemu.
Mwami Hussein, ekibuzo ekyange kiriwo nga mwenna mugenda kukiddamu. Explain your 100 days in office. Ennaku 10 mu office ogenda kukola ki? Ekisooka. Neyanziza nnyo nnyabo, neyanzizibwe olwa akisaka nakampeereddwa nga bwe kiri nti nize kulayizibwa mu buli ngeri yonna bwentunulatunula bwe nti nendaba okusookera ddala mu bannayuganda ffenna nga tuli kyolwaleero ndi mulevu ya chairman wa kyalo naye nina emisango egipendinga nga nange ndaba nga ninga bubatise ingini ya loole. So nekibeera nti mu misango egyo mu buli ngeri yonna emisango mingi nnyo. Nalina muganda wange wano juzi mu Lumbe n'agenda agamba nti kyamukisa mulungi nnyo abasibe baweddeyo mu makomera, naye abaya kakiŋŋamba enkeera ekiro kyolwo olunaku nefuna essimu enkubirwa nga banyinaffe 5 babakwatira ekazantefe. So kitegeeza nti tukyalina banyinaffe bangi ne baganda baffe abali maki makomera mutufu nga ne batutte tetumanyi bbanga oba kiseera ddi lwe bagenda kukola ki. So ensonga esookera ddala era nja kusaba omukulu ambasada nga tetunaba kutereeza bya ofiisi oba ki kulambula amakomera agagasuubizibwa oba agali nti waliyo omunnayuganda. Ekyo nga nali nkirabyeko kyali kikoleddwako era abakulu olwamala okulayizibwa ku baganda bange akakiiko akabaddewo kyakolebwawo. So yensonga gye njosookerako ddala tetulina kirungi kyetuyinza kukola kigenda mu maaso nga banyinaffe baganda baffe bakola ki bali mukomera. Njagala kubuuza sente ze mugamba okulinnyisa abaana abakolera mu Turkey, are you aware of maximum oba minimum ze sente abatake ze bakolera? Waliwo ali aware maximum oba minimum wage ey'abatake ze basasula mu Turkey? Ekyo njagala nakyo mukinziremu. Ekintu ekirala, lwaki olowoozesa abaana abakolera wano mu Turkey nti banasobola okufuna sente ennyingi gwe emirimu ogenda kugijjawa? Ensonga y'emu eyo about the wage y'Abannayuganda, then Martin omukulu Martin ngenda kujjobeka ensonga gyogerako. Gyebayogeddeko ekibuuzo ekyo omukulu Sona kyayabuuzizza mwenna omusaala gw'Abannayuganda gye bakolera gunaayimusibwa gutya kyetuliko onookola otya ku kyo. Baganda bange Abannayuganda mwenna gye muli naddala mu nsi Turkey n'ezo ensi eziri mu kutulaba, ekisookera ddala ng'oyagala omudaala gwo gubeereko bakasitoma ate guweebwa ekitiibwa, sooka weeyise bulungi. Tugenda zimba Abannayuganda nga mutuufu olabira ddala nti eno brand esaanidde okubeera nti eweebwa ssente entuufu. Omunnayuganda essente zasasulwa essaawa zino mu butuufu si zaalina kukola ki kusasulwa. Abasiriya nakolako nabo mu fabrika naye enneeyisa yaabwe yebaleeta okuluzinga ki embeera y'ebyenfuna. Naye kati nze nga bwe nakugambye nti okwanaganya nga nambula fabrika, okwanaganya abakozesa n'abakozi nga embeera eyo ejjattuka okulaba nti abantu bano otuuka n'oyogerako nabo muki mu office n'omutuuza n'omugamba nti abantu bano basasula rent, abantu bano baweebwa ssente bwe ziti. N'ekirala tulinawo wano ekintu kyenjagala tuteekewo, twagala consulate. Consulate ye munansi w'ensi eno agenda okuweebwa nga abeera ayamba nga ssente zaffe ziri ez'Uganda nga batusasulira omuntu eyasoma ensi eno n'agitegeera gwegenda okumuvinga ne mu office. Otegeera mukadde wange nti singa ntuuka awantu nendaba nti wano bataddewo omuziziko ngenda tuteekawo embeera eraga nti nwanira omunnayuganda nga mpita mwoyo era omunnansi w'ensi eyo. Baganda bange nkakasa mugenda kufuna enkyukakyuka mu mbeera kubanga tubaddewo nga tetulina muntu atulwanirira. Naye kati olwaliwo munalonda obukulembeze obugobera protocol nga bulina ne consulate, omuntu oyo agenda tuuka butuufu nga wannyonnyola omuntu awulira. Mukadde wange mpozi njagala okutangaza akantu kamu oba okwongerezaako. Waliwo maama waffe kubanga nze buli mukyala abeera mange eyabuuzizza ku ky'olulimi olutaki
gonga amazima gali nti ffenna tuyiga bingi naye tulina ettundutundu ly'Abannayuganda ababadde demarginalized by the outgoing UCT naye ng'ettundutundu ly'Abannayuganda lya mugaso nnyo mu community yaffe be baana abasomedde wano omuyizi yenna bw'abajjawo asooka omwaka mulamba kuyiga lulimi lutaka kati singa abaana bano tuba impolovinga mu kabineti yaffe bagenda kubeera kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo mu by'olulimi olutaki nja kuwa ekyokulabirako jo muganda waffe nga atufuddeko bwe nagenze mu ddwaliro omukazi yabadde ayogera olulimi nga sipiidi gyantwalirako sinna kyenyinza kumukwasaamu nenkubira student nanyamba ate ye n'aluwalabula nagenza okulabugulira ng'ampulira tamamu nekinyamba kati bano be bantu be tulina okusembeza mu kabineti yaffe tuba fronting nga always Mukulu Martin, kikyolowooza ky'osinga abasajja bano ababiri? Experience and integrity. Watu bayogedde. Omukulu Hussein, bano ababiri obasinga ki? Kulimba. Ekisookera ddala olulimi olutaki olwasinga. Ekyokubiri nina nakazuula amalwaliro agayamba olwaliro Abannayuganda omukulu Martin gy'awangaala oba omukulu Asa gy'awangaala abaana bava ne bajja ku bazaala debate eno ogirabye otya? Debate ebadde etambudde bulungi wadde nga tutaataganyiziddwamu ku bannaffe ababadde emabega naye nga kiyambye abakulembeze bonna buli omu okusobola okutangaaza abantu ku ki kyagenda okukola biki byasuubira okukola era nsuubira buli muwagizi ali eyo ategedde wa walina oteeka akalulu era nabo bennyini ng'abantu kibayambidde ddala naffe abawagizi naffe ekituyambye wadde nga mubaddemu okusomoozebwa awamu oba awalala naye nga okusingira ddala kiyambye abakulembeze naffe ffennyini abawagizi. Obugambo bwe wandyagadde okuwa balonzi banno mu kalulu akaddako kano? Obugambo bwe nandyagadde okuwa balonzi bannange nti twetaaga okwetegereza ennyo era bwe kiba kisoboka omuntu wabanga ayinamu kadde afuneyo akadde atuule wansi addemu alabe sheeno nga bwebadde. Omukulembeze ye alabise bwe nyinza omwogera obudde buno naye nekirabika bubi. Sokoleke omukulembeze alabise yaani? Omukulembeze alabise. Babantu kyevudula nga kugamba nti omuntu addeyo yetegereze sheeno bwebadde ajja laba omukulembeze. Amireta munnange bwe tubadde ku pano omwami Abaho Simon waneno akola ku NLTV ey'ettaki mu Istanbul omwami akikubye ekintu akikoze kakati sebo ekintu kitambudde kitya? Ekintu kitambudde bulungi nnyo kyokka kyenyinza okugamba twebaza Katonda kyetwasuubira ate kisinzeewooko kubanga we expected something small naye ate Katonda atuwa ekintu nga kinene nnyo. So abantu bo beesalirewo kye bateekeddwa okukola. Omwami avuddewo agambye nti president abaze okulabika so ffe tubaleetedde ekintu bo batestinge IQ ane gwe bawa akalulu kati nga is it 23rd that's next Sunday abantu bo beesalirewo naye okutwaliza wawamu bibadde bulungi nnyo. Nze ngenda kuwa omukulu gwe ngenda okutiikinga ku Sunday. Thank you so much for watching. I'll be waiting for you to subscribe. University. Olabye otya debate eno ekuyisizza etya? Mu kusooka njagala okweyanza abantu abakoze no program. It was really needed okubanga tusalawo tulabe nti ani asinga ani agenda okutukulembera and I think it was a good thing. Tumaze okulaba ani agenda okutukulembera buli muntu yenna alabye no program kakasa nti essaawa zino amanyi omukulembeze agenda okubanga atukulembera gwagenda okulonda ku lunaku lwa Sunday. Abantu abamu batuuse leeti kati nga nammwe mulina challenge y'amaanyi mulina okukwata obudde. Bimu ebibuuzo ne babeera nga tebasobodde kubiddamu bulungi naye nga bw'otunula ku time nammwe mulina ebibafuga right now tuli mu situation ye tulina okuddayo emangu ewaka
naye nga bw'olaba engeri abamu gye bahandolinze maturity ebaddewo b'observers abantu abamanyi ebyobukulembeze ebiwa ne Turkey because we are in a foreign country omuntu yenna ali mature enough okusinziira ku kibaddewo asobola okwawulawo nti ono asobola obukulembeze oba ono tasobola. Ekyo kijja kusinziira ku bantu bennyini oba omuntu alina kukozesa bwongo bwe okusinziira ku kyawulidde ne kyalabye n'amanya nti ono asinzeeko ono okuddamu ebibuuzo era bw'ogerageranya ki kye tugoba ng'abali etake ono yasaanidde okubeera omukulembeze. Nze bye mbadde njagala ebimu bifunye ebimu sibifunye naye nga candidate wange ye Martin Kisige era oyo tumulabiranga ddala. Senga omuntu w'oyo agwa ogenda kola otya? No wagwa era sigenda kwejjusa olw'ensonga emu oba endala ffenna tuli bannayuganda era ekyo nkyebaliza Mukama Katonda nti ate twagala obumu era n'omukulembeze wange candidate wange naye yakyogedde nti ayagala obumu n'enjuyi ziri endala era nsuubira kyekimu kye baagala bumu bwokka. So nze omuntu yenna anaayitamu oba Anza yayiseemu oba Semyalo yayiseemu sigenda kuba na buzibu yajja okubeera omukulembeze wange inshallah. Don't forget to comment and like. I'll see you then here in Istanbul, Turkey. Wonna buli kimu wekisanga. Bye bye.